twetaaga oneness why abana Uganda muyimba naye ekiganye musical crossing unity osanga wane Dubai abana badde bayimba London bayimba lwaki weebuuze nti mu London amuli bana Uganda mulimu abayimbi abasukka mwana atano nga tebayo kivulu ky'abayimbi bana Uganda mu London tebayo kivulu ky'abana Uganda mu America waliyo Megadi Sava Kalimu Kalitos Kaliro Namulindwa Anje Katumba yuna wetuuka nga balese sa bonna baba bakatenerayiza ekitegezo okuyimba bakyakwagala neti waliwo oneness ebasobozesa kukola bivulu byabwe ebyabayimbi baabwe omuyimbi wa Uganda nga si ye main acting kitegeeza abantu be Bulaya nabo ebabeera ebweru tebeeyunitegeeza nti mu North America okwali abana Uganda abangi basobola okwekoleranga ebiki ebivulu ne tulaba talenti z'abana Uganda eziri mu America nene mu America ogenda olaba nti waliyo abantu ababeerayo nga bayimba nenga teyava wa Uganda era ogenda olaba atera bawone yave Uganda gwe bayita omuyimbi si bayimbi bokka ba entertainers mu different ways kati twakoze kino party kuliko presenter ba TV kuliko abayimbi kuliko ba bloggers kitegeeza buli muntu alina omugaso in his own what capacity kati we twetaaga okuba zino zikokakolale na badavido ze bakuba tebazikuba just like that baba bakola da unity bagenda okufuna eyo Coca-Cola tebamala gagenda mwale na kuba kiswaza nnyo otu okusala nnyo kati kitegeeza bakuŋŋaanya batya abantu abo wano nensi yabasooka ne bagikola boleti nga kino kankikubuulire nti aba Nigeria twagendanga mu ndongo Sweden n'Abagambia basista baabwe abavudde mu Gambia kyebasooka okukola kwana abazungu bawala ate bwe babakwana basindikira bano abalenzi abaki Abagambia naye omuna Uganda waba n'omuwala omuzungu ku Bulaaya oba mu nsi yonna kakalamu ifo ky'okuconnectinga kwoyo omuwala omuzaalemu mufune omulaati ate agamba bugambi abayaye ate yango nekitinze ku mukazi omuzungu kasigaza uwe kyegamba oneness yeetaagisa ki nnyo ne Uganda abazungu bali ku blind skater ne Uganda abagamba oba mwavu abasajja bano wabalabye nina ekintu kye neewuunyiza ne Uganda ino kiyiganga country bwe twagenze ku desert safari balina ebintu bibiri bye bakulaga bakulaga nti balina osiga za kalicha y'Abawarabu mu bazungu we baaliga bakolagana nabo babajja ku technology namaki na kusoma we baamala ne basigaza ki kalicha kyovola be event yabadde nti twatudde mu modern Dubai naye ne bamane batulaga old traditional Dubai kati nga naye muli bakolaga ekigambo Dubai nga chaka buli muntu najja yesimu nakuba ekigambo Dubai oyo marketing kati Uganda tukola ebintu jegenyege ebikine tubiwana nga tebisi byaffe olaba enkuuka kale enkuuka kinene naye waliwo ebifo ebiri mu Uganda ng'osobola otegekera ddala kino kinyinyi ekyo kitwabaddemu abantu ne batuula ne ba family show nga paaka bagimanyire ebeera ki family show nga twatudde buli kintu oli ku butto olina obukwata empewo then ekyo ne batulaga Uganda evuddewa era Abawarabu bwe bamala okunyumisa mbiri ne bakulaga entambula gye batambulanga mu ddungu ne bazikiza amataala otobola otegeera nti nno haso gye bagijje si kuki si kumpi kiranga kyatulaze ekintu ekyakabi nti tulina kuba united tulina okukendeeza negativity Iculi gwe wennyini kendeeza negativity Iculi kendeeza ki negativity oluusi negativity ekuyingira tokola ki tomanyi omuntu olabanga omuvumirira nga omulengera awantu weegendereze nnyo oyinza okubanga omwegomba okitegeera era wogenderere nnyo abantu bakugamba mu Bulaaya nti abazungu ba racist baba basooka kuba bakwano babaki babaddugavu n'omuddugavu racist omanya Uganda abaddugavu tumanyi nti racist kitegeeza beero aliyo n'abaddugavu ba racist
Ye kuba nawe oyinza okukera nga toyagala muzungu nga tolina kyeyakukola naye ng'oga olwedde oli ki oli racist. So abazungu batwakomodatinga batya nga tebatwagala basooka ne babala energy kwe tukolera ne balu overlooking ebyo ne baga kasita bazze mu nsi yaffe kola okitegedde ekikulu ozze kulaakulanya ki nsi kati awo kyobola bakyusa racism ebyo ne babiteeka nti I don't mind them. Do you like black people? No, I don't mind them. Omuntu atakumindinga aba takwagala. Why? Kitegeeza oba oli mulamu oba oli mufu kati ye new racism gwe bakola ki naye olw'okuba tulina waka capacity tulina emirimu gye batakyakola nga beetaaga abagikola ngalefe tugifunamu bagamba I don't mind them ne batuleka for the benefit of their country to develop okitegedde naye ffe newe kiba Uganda ensi okitegeera ebiseera ebisinga abaddugavu oba abazungu aba racist aba yasooka kuba mukwano gwa muzungu oba kuba mukwano gwa muddugavu omuntu oyo amala mu betrayinga n'akyawa race yonna to the core. Yes, era abantu bakugamba senga okeera n'ovumirira emize ebisinga kyangaba navumirira ba lesbian nyonyo no obsessed it may turn you around to be one. Ye anti ogenda kiwa obudde ogugolinge kati oba toyagala basiyazi nnyo katugeze okitegeera ojja bagugolingako kati gyokoma balaba gye bakoma oyingira mu ekivamu ng'okifindinga ki normal yakyo bola byo campaign naye ate tugitaddemu ebbugu mu ki lingi yinza okukola side ki effect eyinza okuba reverse psychology ya promotion okitegeera kati kubanga abaana abato beebuuza naye kiki kino bakeberawo ku bifaananyi by'abantu ab'ekiisinga okitegeera bastars kati omuntu ng'alaba kifuuse ki nomo n'abazungu bwe batuba kinomalizinga balaga teacher nga akiri balaga okitegeera omwana ne bamwadoptinga ng'alaba abasajja babiri bebaka baki kati talina ngeri gyakula ne bamugamba nti kiki kibi kitwalire ku makovu Uganda tuli ekovu naye ekovu empoma gye liwoma zisimanyi lwaki tetuli ekovu nali ekovu juweza ote yantwala ekovu liringa meketu ne because bakuza bakolaga ekovu ki b tosobola ddiya naye ng'omuntu yalifumbye nga tomanyi oddamu nobaana kana akamyuka ooma nkutidde. So therefore oneness yekintu kyetwetaaga ffenna in all aspect. Nasanyuse nnyo ng'abantu bambuuzayo ku bibuuzo. Oh my God, kati babloga tutaddewo leve empya tuwegeregeranya ng'otuddemu kati bino biriko kati levo ki ndala okitegeera levels ndala njagala bakubiriza mwenna abali mu Bulaya mu Dubai okkiririza mu unity ekuyamba nnyo ng'ofunye ki ekizibu unity ekizibu tekimanyi nnyumba mbi nawe yatereera ofuna ekizibu ngera weetaaga ki kati katugeze bakubikidde ku ssaawa 4 ez'ekiro okiwulira oli Dubai tobadde nanteekateeka za tiketi ne woba oyina ssente oyinza okwekanga ng'oli wagendeera nkya kati ezo awa mpaka nkya oba weetaaga ki weetaaga abakola ki wenda mukwano gwange yafiiriddwa taata w'ekiro watumidde yafudde ekiro yafudde namugenye kati tukiraba kati ayinza obanga omuganda wa Simon taata wa Simon yafudde Simon munene omukibuga kati oyo kyali wange okiraba katuli eno olwedde tuli concern tutuuka Uganda naye tunaba baziise tulina olaba Simon tumukole ki wano n'ensi yeyamba naye noddaawo era Iculi wakimye ekimu Dubai kati kino njagala kyaddressinga abantu ababadde balina complaints jo yesterday as the spokesperson Purple Party nalabyeko ku video nga zigamba tukimye eki ndowooza kyetwakimye kyo nkinyonyodde party yes ekyo kyo kituufu kyetwakimye naye n'ekirala abantu abali mu mbeera enyigirizibwa oba abali wano mu ddungu njagala kino okitegeere other factors constant mu economics tukiyita ceteris paribus. Other factors what? Constant. Obulamu busigala bukola ki? Bugenda. Kankubuuze.
Parliament eyinza okuyisa billioni 4 ng'ekaseeso amazzi gaatambudde naye nga billioni 4 zaggula motoka ya speaker wa president okitegedde munyigirizibwa mu Dubai muli mu deportation muli mu overstay naye njagala bagamba ffe tetuli ba government official ate tetukola ku embassy gw'okuddeyo ogambe nti tuzze mu Dubai nga tetupostinganga ku bakadama ebyo yina bigamba ba government ki official kiri kyegayise terasi basobola mbusigala bukola ki other factors constant naye gw'okuddayo n'otugamba nti simanyi sente zemugenda okgenda muzikwatire bakateeyamba kwata ezizo gwoziwe baki bakateeyamba si mu bubi naye njagala tuyige nti olina okutandika okukola argument ng'efiitinga weekola ki weeraga Purple Party Entertainment Movement ekitegeera ebadde mu country mwonna 11 years tetusobola lekawo entertainment olw'okubanga essalujja waliwo abali mu detention newe tugirekerawo nga tezze tebabata kati twagimaze babatadde tugenda bajjayo ebintu ebimu tukkiriza mu time ne tusaba embeera ekyo kisiffe gavumenti naffe tulina byennyini ebitukola ki ebitunyiga byetwagala bakoleko immediate naye gavumenti si weekola gwe toga kutwala mu detention center n'olowooza nti emirimu gyonna gijja stoppinga bafokasinge ku ki kugwe ne waba Iculi the government and people life still move ki on otherwise we twandifiiriddwa nga twandisuzenga ku ki kumalaalo olanyafa sipiika parliament netuula ne balonda n'ompya nga tebannakuzika kitegeeza other factors constant so mulekeraawo okubeera ne mind erowooza self importance muyina abantu b'omu ddungu kye mukola mwagala kulowoozesa abantu nti you are the priority kino njagala babuulira open you are not we have doctors lawyers abantu bangi nnyo in all on what aspects waliwo n'abali mu camps e Uganda zimukama Katonda tusobole otutuuka ku ebyo tukola ki bye twagala cause oneness kintu kikulu nze nafunye abantu all walks of life buli muntu ayagala kumbuuzaako olinga ngambira ddala Iculi nze ndi wa people ki power naye olwakiva Bulaaya kati abantu bankubidde isima tuli mu ddeira fa abakkago bannayuganda tukuŋŋaanira naffe twagala okukulaba wano muganda wange Leira twali California LA brother wakola mu Emirates ng'omanyi shift z'ennyonyi yavudde ku nnyonyi najja okundaba wano n'atansanga nina keeke ku reception nakafuna keeke 15 okweliflectingako kiri important muntu oba okola erinnya oyita mu bintu biki bingi mwabalabako abayimbira mu G-string mubalabyeko abajjira mu keesi z'abafu mubalabyeko abeegaaya nga lowooza kyekijja omukola ki oba nekyoyagala kikuyiseewo however bw'omala oyitawo it is good to reflex no shapinga ki back njagala bagamba bannayuganda mwenna am shaping back for the better ensonga zammwe naziwulidde situndanga ku bwongo ngenda sigala ku nsonga z'abantu kuba tewali gwe napangisa mutwe ne bali bennyini benkolera nabo bakitegeere Iculi takupangisa mutwe mpozi gutema ogutwali kupangisa birala ensawo zo zikupangisa n'engalo teekamu naye omutwe ngwesigaliza okiwulira nga biggest share ki oluda banka weguza shareholder zonna nedda kanamwe mu company zammwe mumanyi mwe ba biggest share ki mu Iculi omutwe guno ye biggest shareholder guli kunzi so ngenda baku nsonga zammwe naye temuzitukaka oluusi omuntu newaba ayagala obakolerako ekintu bakadama oluusi mumulemesa oba abantu b'e Bulaaya kitanna kitandika nti okola ki gwe naye gwe olowooza ye talina birala bigenda muki mu maaso ffenna tulina ebitunyiga gw'oli just mu detention nze nina emyaka 57 bato bange bonna bazadde olowooza mpulira ntya ntuuka eka nga waliwo abazzukulu 2 ne temulimu waani taata wange waali baganda bange weebali obutazaala mu Africa is a shame siwe kiri
It's a big shame. Mboza abasajja baga tulinde mu abazadde tukoleki. Naye ensi egenze ngiraba diversity. It's not all about ti olokuwa ina bantu banja balina abaana nga tebabalabirira. Nze ndabirira abantu bangi nga wegambe na sister wange balina abazzukulu. Ateze mukulu. Siga tebabalabira ne nange mulimu empuliranga contribution ki yange. So fenna tulina ebizibu. Waliwo n'abantu batayinza babuulira. So wadengo oyina ebizibu njagala omanye tinabalala bakola ki bayina. That's why twetaaga wano n'ensi. Kuba we tukola movement zino government ekolera ku pressure. All of governments work on ki pressure. Makiriri mala kwegugunga noli okukola bakubuki kubigenda mbaaso so kistekyo case. Abakozi obalala bamala tula wansi ku sit down ki ebiseera ebisinga government zikolera ku pressure. But how? Butukola movement ene hapa pop party. Ne jawa ne Dubai. Ne gende London. Ne yingira America. Ne tuva mu Regents Hotel ne tugenda mu Arena. Government teyinza butakola ki? Waliwo ebuziza lwaki. Tunula wano. Ensi zonna ziyina abana Uganda. Gomanyi nsi mmeka government zeteekamu ssente. Naye America olw'okuba North America bangi. Ate nga batuula buli muki mwaka batuka ne begombesa ba MP ba minister nga buli yuna webayo abakulu bagenda baki bangi. Kino kyaleetera abakulu mu parliament aba minister baani okuteesa yuna bagiteekenga muki bajiwe emitwalo 10 ejja $. Lwakuba teyina wadde akataasa kettaka wadde akajiiko teyina. So government ekola ku pressure naye naffe otukola movement okitegeera tutuuka nebanga teyina kyakukola ebijja kureactinga gatinga woolaba before bakadama sebadde baweebwe ki eddoboozi naye basobola okutegeera wali amaanyi gaabwe we bayita era Uganda ne batukane babafiriga kubanga baba bangi. You get it? So mbakubiriza mu Dubai balina obukulembeze buli saza balina obukulembeze ku buli ki saza ng'omuna Uganda atakimanyi mwefuula nnyo tisiyina budde bangamba kyabo boogera bwogezi banywa bucaayi bateesa ku community gwe weefudde ki ekirala bw'ofuna ekizibu ate olw'onojjukira ki mujjumbirenga meeting contribute bwe bakulonda take the position okitegeera cause leadership shapes the world mu buli kintu mulimu obuki obukulembeze awo nawadde njogera ne gayomba muyita barista Timo TikToker namugambye kati mwe mubulayo mwe muli ate nnyo data aba TikTok kana mwe mwetaagamu obuki obukulembeze government bweneetegeera nga we yategeera obwa bloggers ki association kino kinagamba nga pengi ninge yeegulorifyinga ku oneness nimugamba tekimala penge tekikola ki abantu abalala bajja kujja nga tamanyi nti njogera ku nze nemmeranga erinnya eggereka lirumanga lijja naye bwe lijja teridda engereka ogimanyi tolabyeko ku bantu basiba matayi g'alina engereka ng'alina ssente eba yamulema okujjamu enzibu nnyo eringa mpagame ku kagumba mbulago Iculi kagumba ekyoleya loan owulidde kati bino ebigambo mbibagamba kuba nange abantu bazze bantuuza tusobola okukola movement ey'akabi regardless government jejja owulira obukulembeze wano Dubai bubeewo nga babuteekamu ku ssente London Sweden for Sweden tulina obukulembeze at oloki level ne government tuteekamu ssente because tuli baki batono ate mbatono ne tweyawulamu naye era olaba obwa Buganda obukulembeze Buganda olaba nga obukulembeze butambula yonna gye bukola ki kabaka gwawo obukulu abutwala nga kikulu naye eno ovuma ambassador oli mu detention tomanyi mugaso gwa ambassador kikitegeeza. Let me tell you, ambassador is the representative of a president. Kali gobulu olaba ambassador n'omungolo oba omwolaani president naye gwe kyotamanyi nti mu mirimu gye bawa ambassador okukola ogw'okufaako ku bikuluma is one of naye alina emirimu emirala biki ye waba convinces abawarabu ne bava ne bagenda ba investing e Uganda government kijjo tunulako ekyekomera nabo bakimanyi nabo balina abasibe muki mukomera so toddira ate kuvoola ambassador kuba ogwo omulimu gw'okulaba bwaguleka tewali agenda mumugoba
ajja kulaga nti emirala gituukiriza nayogera ne bainvesta naleeta investa okitegeera naye kati ambasada azza okubalaba ategeera ekigenda mu maaso abo abakulembeze ne bwajja n'ogamba leero lwasoose naye gwe sooka otwale kiri nti akoze eki oyombe ng'agenze kuba woyomba nga waali nekyagenda okukolera ajja kikola ki kukivaako osigale mu detention abajja okulambula be bakuwaga naye ng'ate takujjeeyo tutegere roles zetukola tugenda oteeka abakulu ku nninga ng'ensonga tuyina naye noono ogamba nti ambasada takola ng'ayina vidiyo nga mumuvuma nga ze mu detention government will buy his position kuba gwe tekuwanga ku mulimu oli mukozi waayo okitegeera so abantu mwenna abali mu Dubai abroad njagala tuyige gwosobola okugamba ogenda vuma ambasada kisatisfying ego yo but it's a long term effect kuba government eyinza okumulekawo emyaka 10 yes ambasada si ekintu government kyekyusa okitegeera waliwo n'ambasada eyafedde gwe bajjako oba bamuggyako ne bateekako acting acting yamalako emyaka 10 nga Museveni tamuggyangako ne balonda omupya ng'abantu oli omukadde eyali acting ne muddeni maka yasigala oli ambasada. Do you get it? So as we get our pains tuyina otegeera kyekinyamba omuntu ne bw'oba tomwagala ng'olina ky'omwagalako sooka okkakkane ye gavumenti olina ky'ogyagalako gavumenti terina position tensibyeko gumu ebiri naye nkolera ki naye olw'okuba obakolera mu disguise tolina appointment letter yaabwe official abo bakwegaana okitegeera that's how governments work CIA zituma abantu ng'oli collateral damage nga bakimanya America ogenda kukola omulimu ogwo naye woogumala ate okomaawo bamanyi obbajja mu kkomero oyinza oba wali sharp shooter notta mukazi wo n'abantu abalala 10 mu dakiika mu 1 or 2 minutes ne balaba nga that kind of target yakabi ne bakusiba yakonkona ne bakusiba naye we batuuka nga balabye nti beetaaga sharp shooter bakujjayo ne bakugamba bw'okola omulimu guno bulungi gy'olaga tujja kukujjako emisango ki gyonna teze nkuganye muva gye muva era wano weewagazi weewa nze nategeddeyo gye muli toyinza kufuna Musinguza agambye share this video today njagadde buno obubaka butuuke ku bantu. Some guys basuka no matter what the government is government. Yes. Toli ba opposition. Yes, kati oli opposition ate oli mukambwe nnyo government kati ekuyambe etya. Yes, gotunula ababaka be mwalonda. Have you seen Senyonyi shouting to the speaker? Senyonyi wachi opposition. Nebo atuka ku press conference ku Nupu agamba ki ayogera ebigambo ki ayogera ebigambo kakaaga naye mu maaso ga speaker aba opposition basemujunga tobalaba soko bampuuga ayina ebimunyigolooza ayambala suuti kubanga ayagala gavumenti ya Museveni ayagala gijjako naye ayina gijjako miki mu mitendera naye senga kati gutulaba zaake alowooza amaanyi gajja kulya ne bamujja kuwa komishona n'afiiriza pate kubanga komishona afuna miro 10 mwabiri kakati ekyo n'akyefiiriza n'alinnya ku mmeeza ne bamutwala mu disciplinary committee n'afiirwa position mwalina standing abeere hard nadda ku baakaki bench okitegeera kati ate abakola obulungi bampuuga olwokuba omulaba mu ttaayi nga tavumye taboggoledde speaker olowooza takola ki takola mulaba ensobi gye mukola okukolagana n'omuntu omuggyeko ekintu mbabuuli omuntu ne waabanga ssente zo n'azikunyakulako n'azikwata mu ngalo mukwate bulungi omumuggyako ssente kuba ssaawa eyo yalina ki ssente nze Iculi ku saidi ya ssente kale neuma temunegotiatinga naye tokasuka maki mayinja kati bantu bangi nnyo after long time bali ba Nupu
opposition ne olwokuba munyiiga mangu temuspearinga bammwe eddakiika 2 nga n'owamwe mwamuvuddemu ki da bantu bangi nnyo mu mutima tebaagala bagamba naye ne mu bokisi balonda Museveni nze nina abantu abankonfensi nga ne banga Iculi natunula ku bavubuka bano abajja omutima ne gunkuba okitegeera omanye ekyalemesa Besigye okufuga Uganda ekyalemesa Besigye byonna yabikola is a very articulate man ne the fact that Besigye family yali ebeera bweru Museveni kakamukubisa Museveni abeera Uganda aina sente eziteeka abaana mu America naye Museveni abeera Uganda n'abaana n'abazu kati bana Uganda bafuna belief nti ne waba waguddewo ekintu tuli wamu nani ne Museveni ekyabakulu kye bakola abasinga ekikyamu gwe waddusa omwana we Canada n'olindo woona gye bamukube straight bullet naawe oba ne question yaki y'amaanyi. This is why Museveni yateeka omwana we Maje ba Prince Ali aba England babatwala ku training Prince Ali ne muganda bagenda ne Afghanistan to put confidence in the army of Britain nti ne Prince muntu era yagalo defendinga ki England tuyino tegeera wowe twetaaga omuntu n'oba tomwagala oyinza obanga olina ky'omwetaagako okiwulira nze nebadde sirabanga ku kyetaaniya I want to confess I've changed the position nze nkyusa ne Wininwaji yanyambalidde bulungi ate Wininwaji abantu bamwagala njagala omwebaza okulabika obulungi as an artist enviri zamunyumidde nga towards on point mbadde sirabanga ku Wininwaji sirabanga ku Wininwaji sirabanga ku Mama Fina sirabanga ku Shiba Kalungi ate namusanga wa nze siba mu night life musange wa ate naye tali amuserena simayitaba mu bifo bya bbe Mama Fina taba mu night life anti naate sigenda mu ssabo tumusanga ko musabo naffe simusawo tumusanga ko musabo tumusanga ewakawo inagende ebulenga nga nina ennyumba gye nsiiga kumpi ne wa maamaani anti eyo kati ate waliwo ewalala ulira wa Mama Fina n'ennamba eno engisaba ne mukubirako naye tiyakwata satutwala pasoni just nkulaga nti simulabanga ki tomulabanga wadde nga mbeeranga Uganda sirabanga ku Wininwaji ate nga nkolagana ne Swangizi ki Avenue sirabanga ku Shiba Kalungi namulaba wanali we nanzigalira ku gate kati mpozi wengendo jukona mungi kulubulemu kweka kubanga nze kayina okugwa nennamalasi nigwe gwaso namulabe mu Dubai letayinza kujja wali Iculi yanfirize 10 ne mugambe kisirani kyayina ne troche jamocha namulabe mu bifaananyi naye tenamulabyewa kiringa proper namulaba atuuka sirabanga ku proper ayina olugezigezi njamusangako Uganda ku pano mugayi gye wali bamanyiyo togamba wali mu business yonna gy'oli bamanyiyo anyway mbeebazizza nnyo mwenna naye mbawadde obubaka buno mbategeeze nti wobanga olina ky'oyagala ku muntu sooka omukwate buki bulungi otherwise ayinza okiremera Museveni ali mu advanced age buli w'omutiisa ku buyinza ng'abunyweza buli w'omulaga nti kubanga ye mukadde aga okitegeera omulabe mu video agamba tokkiriza okuntiisatiisa tokkiriza okitegedde so mukwate ki bw'omuyita ddangala bw'omuyita gundi nga yanyweza buyinza bwe okitegeera obaga omukadde akwasiza ku mmere ye ng'alinda aba ali awo ng'akalulu kakoze eki katuuse mubadde mukimanyi nti mwe mugenda oyingira mu kalulu kati tuli mu kalulu e Uganda njagala bagamba tuli mu kaki katuuse dda tuli mu kalulu ka president Museveni yennyini olabage avuganya mutabani we mwabadde mukyali ku Museveni we Nigeria mwamulabye Davido nno gyali simanyi lwaki Davido teyesimbawo n'akulembera mu Nigeria olwedde ne famire ye bali mu leadership naye ate amazina gazina nga anko afuuse senator wa state togalabanga bano be bamu ku baali batuwaga Davido agambye gundi Davido mugagga lwaki teyesimbawo mu Nigeria. Ladies and gentlemen, politics siwa abantu baavu
ate we twogera ku bwavu si mmere sente zigula poloti sente ezaddala ate politics w'abantu bamaze okulaba ebirala. That's why Nigeria ina milioni 2.8 wa mwana ekitegeera ina ba youth mukalulu akagwa Nigeria ina abana 26 abesimbawo. I stand to be corrected. Sijukira fact number ninga around there. Kakati webuuze lwaki ontaje eyachama omumolo okubala sente gwe baloze bamulayo sente zamukyamye omumwalinga kirumira kubala kajali atu president oyo sente togoza ati mulwadde kubala sente kwe kwamukyamye omumwa kwe kwamuziba amaso nafuna galubindi kiyasobodde obuwangula nesenga walabye ekyabadde mu kalulu Nigeria. Kati tegeero wa president kintu si kyakulekanamu si kya posit abufaanana simanya atambula engeri gy'anaalabye president compromise niwe bava mu lutalo simu ya Kyeeyo eri ku low battery yagikozesezza ndi ku mikutu gyonna ninga CNN TikTok Jajja Iculi one official Wendy. Yes, thank you so much people on TikTok. Njagala bagamba ate mwabo ku TikTok muyina amanyi na ate mugakozesa wiki tukiyita bad energy nega muyina kyetuyita misguided energy okitegeera kati omala okuba misguided kyobola energy mujja uploadize ebintu ebirala ne mukunama ne mutulaga amabeere nete mumanyi effect ya 10 years oyo mwala yeyambudde omulabi ajja committing suicide anytime maaso abazanyi ba pono ezo movies emulaba ez'ekiseegu research eraga ku myaka 5 mu 5 ba committing suicide. Why? Atuuka nga takyalina maanyi ng'obwana bumumanyi obulaba pologa ango sidi banatuuka n'awulira ng'ali ku mpeke kivamu nga bakomitinga suicide okitegeera. So njagala obategeeza ba TikTok mwenna tukola kintu internet etereka nze banyimye obulango bampita mu Centenary Bank abakozi bonna boarding ekkiriza nti Iculi ye mwogezi ne wajjayo aka video we shall kill omukazi n'antamanga buli sawa ka playing nenkola omusajja eyampita yanga Iculi milioni nyazi hizo nemuga kale abadde afudde boolemala twanyiga nempita wali ku Nandosi okitegeera nenga akalango kakola ki kafa. Chameleon is my friend, family friend, tuli close kubanga bazala mu sister one. Ne Chameleon alina endorsement ezimuluma nenga bazuwadde Morisi Kirya bazuwadde Azawi wa Guinness Vinka wa Belo gwe tunula ku bayimbi abawogera yogera buli kibasanga ombuuze brand kyemuliko Azawi asinga Chameleon oyimba naye Guinness tenza wa Chameleon kalango kuba buli wegenda okukamuwanga waliwo wajjayo video ya Kiboko bagamba omusajja ayinza okukuba omukozi ne time atulekere company nange bintuukako. Njagala nkujjukize nga TikTok mu butuufu abasinga muyingira mu kintu ekyo nga temumanyi waliwo omuntu omuwala gwe nalabye nga yeebase endusu ziyiika naye ali ku live. Abantu bava mu kyalo n'akwata bukwasi simu nina gwe nalabye nga bamuzzaayo nti yakola video nga video si ntuufu bagenda badipoting nga ate kikudipoting siza video gye wakola yabadde ali guretinga. Bw'oba toli mwogezi wa social media ginyumirwe buki bunyumirwa eyina dynamics ezinyuma naye ate ereeta n'ebiki n'ebizibu. Mikwano nkimanyi nze nayita mu Kyeeyo emyaka 10 nasulako n'ebweru mu sino mu winter omusana oyinza okugulabanga omubi tolina kintu kizanyanga muzira. Njagala okuyigiriza ekintu kimu woba olina kyoyagala ku muntu calm yourself down as much as you can. Naye bw'obeera aggressive n'oli gw'oyagala okuggyako ekintu afuuka defensive. Ekitegeera? Yes, aba Manchester United mukuliko eyo mu netball
Again needs a hug. See a coach wawe. Again 10 needs a hug. Tino baleta. Liverpool yabamaze mwaka janja naye kugaidyo mpira webityo Madrid ekuba Barcelona nekuba Manchester nekuba Arsenal na ate na Liverpool kyagikoze. They struggling musanvu down. Never in Premier League mbamu mu team ejene ekola surprise. The Manchester yakubako oli omulala ne Madrid yatukubako mukaga Bayern mugume sima musoso mema na Uganda mwefulanga ate team ezamwe no musango yitita kyayogera. Don't be obsessed. Obsession is bad. It always kills. Boyagala nnyo ekintu ofuuka wachi wabulabe gikiri. Era olaba muwala nga akwagala nnyo asusse manya afuuse dangerous bakiyita obsession. Obsession yetta. Bobera obsessed n'ekintu kikola ki kifuuka dangerous. Mwebale nnyo mwenna abantu ababadde mu show abatambudde abakoze abategese efuwe twakoledde mwebale kwambala bulungi mwebale kusanyuka munange okwegattamu kasmailo abantu abenjawulo bakyali bange Peterson Soja emikwano egy'enjawulo abantu abakulu abazene bambuuzaako nasanze omwami nangamba mazwana emyaka aga kiri kitegeeza probably mwenna abazze kati oba abazze emyaka endala ze tutamanyi okitegeera okitegeera TikTok nako kuliko ki TikTok einenge eri jekola ki jeze nga buli muntu osobola okwe ayalinga naye TikTok nekulema. Don't be left out. Abantu bakulima mbuguno omukutu gwa abaana bato tewali mwana muto yali akoze mukutu bannanyini gokolera bali abagiteekako ebyapa byabwe era kyova singa apps abantu bazze tebatandise okukola apps zaabwe kitegeeza kati ebintu ebyo kati innovation zitambula. Future is technology. Future is technology. Naye oli ate abatalina kyako alaba obulabi yasooka ojjugula omuggyeko Jajja Jajja yange kyuya naatera okutandika maama naye naye nga tonnafa weekola ebiki sanyuka oba tolumiza muki muntu naye weewala akantu kano ng'okuliridde kabato ndowoozi kubanga keiza asikaako n'olowooza oba kiki kati navudde ku keiza akansikemu naye omutwe gwawunze nze nenga Iculiddayo kuki kukyotegeera obulungi kacaayi dayo ku muwogo wa Museveni nga kacaayi n'otuzzi kyoba osigalako naye batugambye nti wali potrinze principle yalimba wano nti bamusibye wagenze kunoonyereza ku bitongole nga tebamusibangako owange ebyo byonna nja byogera ndi Uganda mbannyonnyole kuba ntambudde mu bifo bingi era ntegedde ebintu bingi naye njogera okubakubiriza mwenna unity ndani amoti naye ng'okimanyidde ddala amoti tasobola bweki amoti mukozeseza ng'example no offense okitegeera kati amoti mbalabye gabeesimbawo bapademan bakatumba oye ojja tuuka akalulu waliwo yalonda katumba oye ne president wa Ukraine bamulonda bwe baki naye ng'omanye kyalonde katumba oye yafuna obululu yabujjawa kitegeeza abantu baali frustrated mu bali n'asalawo akawaani naye ng'akimanyi katumba tagenda kukola ki so mu butayitamu bwa katumba naye yennyini teyayitamu ebirowoozo bye kati awo obusungu ojja buzza mu kuvumaani ayayitamu naye nga bali abamulonda babibuuza gugu walonda aliwa so nga tugenda okukola ebintu byonna byetugenda okukola njagala obeebaza internet tebadde at its best byonna byogedde out of love oba oli eyo nga wafunamuko nti Iculi